Gwe munamagye omukyala asinga eddala mu ggwanga Uganda. Lt.Gen.Nalweyiso Proscovia ayingira dje okuyingira ejje kati bwe mbangambye okuyingira NRA stroke UPDF ejje eriri recognized 86. Okay. Naye okuyingira mu nsiko 82 ndowooza eyo nga guggwako kubanga nasooka kubeera civilian 81 chairperson naye oluvannyuma nendaba nga kinkwasa ensonyi okudduka ne bannayinki benkulembera nensalawo nenyingira obuyeekera. Okay. Bwewe nayingirira mpaka olwaleero. So twogera ku myaka emeka kati? Kuva nga oli mugye 82 okutuuka kati giba myaka emeka? 82 tuli mwana kumpi. Yaha. Tuli mwana. Kati nze ng'omuntu nina 67. Okay. Mu Juni lwempeza Juni 24 nja kuba mpeza 68. Okay. Emyaka. Okay. Owulira otya okubeera nga gwe musirikale omukyala asinga eddala mu ggwanga? Mpulira bulungi okuba nkyenyumirizaamu zaani muwala wa Ntambi omumakanika w'obugaali bulijjo omugezi bulijjo nkikugamba zaani Nalweyiso weeyo ekatutu okubeera nga nze omusirikale omukyala asinga mu Uganda. Saagala genda mu East Africa, saagala genda mu Africa, naye nze kyennenyumirizaamu Uganda. Era njagala kwebaza Commander in Chief n'okwebaza Army leadership ezetukulembera mpaka olwaleero okubanga nsobodde okutuuka ku ddala eryo nekiraga nti tewaliiwo njawulo nnyo abantu gye bagamba nti waliwo enjawulo wakati w'omusirikale omukazi n'omusajja. Njawulo teriiwo. Ate abantu bulijjo mbabuulira tukwatiddwa bulungi lwakuba abantu balowooza nti omusirikale omukyala bandimukutte bulungiko nnyo okusinga kubira, naye amagye tegatera nnyo tegaawula kubanga essasi bwe liba livuze teritera kubaawo ery'omukyala n'ery'omusajja, essasi libeera limu erisobola okutwala omuntu. Kati n'okutaasa eggwanga tewaliiwo nti omukyala yagenda okubonaabona oba omusajja, byonna kitukwatirako wamu. Naye nze nebaza Army leadership okutufuula ki kye tuli kubanga abamu tetwali bantu bangu, naye bw'olaba nga tuli bangu ng'oli akulinnyako n'atambula n'agenda. Nze ndowooza nina okwebaza ejje lino, njagala okwebaza bannyinaze ne baganda bange be mbadde nsavinga nabo ti beebale nnyo, beebalire ddala okunkwata obulungi kubanga wabeera olw'embeera omunafu, omukazi wabaawo lw'oba nga tosobola kumaakinga lumu n'abasajja naye ne bakuyambako n'okiyitamu. Yes. Okay. Omuntu ayinza okubuuza kuba kati saawa eno Geno twogera ku Lt.Gen. Gwe otambula otya mu madaala okutuuka ku Lt.Gen. kubanga abamu tulaba waliwo ababuuka, tulaba waliwo abajja n'atambula ddaala ku ddaala, ne tulaba abamu nga bawangaalidde ku madaala tebavuddeeko. Gwe otambula otya mu madaala okutuuka ku Lt.Gen.? Amadaala nange siyinza agamba nti ngatambudde nga bwe bateekwa okugatambula kubanga amagye gabeera n'amateeka gaago, naye kisinziira ku bakulu engeri gye bakulabamu, kisinziira ku neeyisa, kisinziira ku kusoma kw'omuntu, kisinziira ku military courses attended, courses z'okoze, kisinziira ku bifo kubanga wayinza okuba nga waliwo ekifo nga kyolina okutuulamu naye nga ranka tekikkiriza kubanga kati oyinza okuba ng'ogenda kubeera overseer e Somalia, oyinza okuba ng'ogenda kubeera overseer nga kikwetagisa kubeera Geno okugenda okubeera okulira ekifo ekyo. Kati nze ndowoozaamu nti waliwo enjawulo mu nkula eyo, naye nakyo nkyebaliza Katonda kubanga sinzaali awo nti nasoma nnyo ate sinzaali awo nti nkoze training eziri awo. Kati ndoza abakulu bo bamanyi engeri gye bakukuzaamu, naye nga ngenze entambula ku mitendera nga bwe gyanditambudde. Omanyi lwaki nkubuuzizza afande ku nsonga eyo? Saawa eno osanga omuntu nga Geno akyamuyita na Kano, oba waliwo nnyo ku ddaala lya Kano? Kano Nalweyiso eddala lye nasinga okulwako lyali lya Major ne Lieutenant Kano. Major Lieutenant Kano
nalwa nnyo kubanga abantu balwawo nnyo nga bampita Major Kano webintu ebyo Lieutenant Kano ne Kano abantu baffe babyogerera wamu naye omanyi amagye bwe gagenda gakula kati nganze nali nkulira abasirikale abakyala kwegamba ekyambeeza ku rank eyo okusinziira ku muwendo gw'abakyala baaliwo okusinziira ku ggye bwe lyali litannabakula okusinziira bwe twali nga tukyali NRA kwegamba kati bw'otambula n'ogenda mu UPDF birina enkola yaabyo then bwe twagenda mu East Africa nga naye eriyo enkola yaayo simanyi n'owulya nga tuvudde Kwame Komanda kati ng'akulira amagye bamuyita CDF kati ebyo nabyo biyinza kubanga kati bw'onoogamba nti UPDF erina divisioni 5 si 10 kati toyinza kuza abantu ng'obatwalira ku ddaala lya divisioni 10 oba olina kubatwalira kubakuza nga bagendera ku level ya divisioni 5 then divisioni ebeera mu brigade meka ebeera mu 3 brigade mubeera mu battalion meka battalion 3 then battalion mubeera mu company meka kati toyinza kuza abantu n'obayisaawo ku level eyo kyova olaba nti oluusi wabeerawo okudire abantu okulwa ku bifo bye baba balimu so ensonga lwaki awo kuba bannayuganda bangi Kano awo Major kiddala Major ne Lieutenant Kano mu bbanga eryo lyonna omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti General Proscovia Nalweyiso biki bye yennyumiriza biki byayinza okugamba nti mu butuufu mujje tusobodde okukola bwe tuti ne bwe tuti gwe obange ejje kisubi okusinziira nga bwe mbadde nzija mbeerako naawe nga njogera ebintu ebimu ng'owulira okusinziira kujje ku magye ag'emabega saagala nnyo okwogera ku magye aga pulezidenti Sir Edward Muteesa saagala nnyo ogwogerako kuba nali sinaakutegeera bulungi naye okuva ku magye ag'Obote 1 kirabika nali ntandise okutunula n'okulaba Obote 1 Amini Obote 2 byonna nali ndaba okusinziira ku magye ago twali tulowooza nze ku lwange nali mbadde nga mbuli abantu ti nali ndowooza nti amagye gateekwa kubeera bwe gatyo nga gali superior owamagye bw'ayogera tewali asobola kumuddamu bwe nali nkirowooza nti owamagye abogola alagira bulagiza ekintu bw'agamba nti ennyumba eveewo beeyina okuvaawo bw'agamba nti nva mu maaso bw'olina okuvaawo kwegamba nali simanyi nti amagye ga reasoning nti owamagye abeera ne reasoning capacity nti asobola okunnyonnyola kati nga nze bondaba bwentudde wano nga nyinyonnyola nti asobola okunnyonnyola nze nali manyi nti buli kintu olagira bulagizi jjawo gwe munamawulire eva wano kamera biki nali ndowooza kuga tibwegabeera kubanga nakugambako nti lumu nali nva eyo mwekizairo ngenda mukyalo ewaffe netuuka ku road block emukono mwalimu yalina boxi ya sabbuuni ow'amazzi liquid soap ne babuuza nti ani nyini box nga tuli ebweru mu layini bwe bayingira ne babuuza ani nyini box ne wabulawo omuntu addamu nti box yali yiye ogwo omulembe gwenjogerako gwa Obote 2 endowooza Obote 2 kati ne batugamba tuyingire nga tulowooza biwedde bwe twayingira munda buli muntu ne bamuwa okunywa ku liquid soap oyo okunywa ku liquid soap oyo kati nali ndowooza nti nange bwe naba nnyingidde nja kubanga nina obuyinza obunywesa omuntu liquid soap ne mugamba tuula awonywa nali ndowooza nti bw'oyingira amagye nti buli kintu bw'otuuka ku nnyama otikka butisi bw'otuuka ku sukaali otikka kasawo kugamba edduuka ly'omuntu oleeta buli esirisiti n'oteeka ku mmeeza ne batandika okubitikka ku mmotoka bwe nali ndowooza nti amagye ndowooza bwe gatyo bwe gabeera nnyama yabwerere buli kintu kyabwerere naye kyeŋŋamba kyenfunyemu kyempulya nti nfunye kyensinga okulya ddala nti nfunye kyekigambo ky'okuba nga bwe nnaaba ntuuse okuwummula okuva mu magye ngenda kuddayo ku kyalo ewaffe ekyo nkiwulira nga kintu kyanjawulo nnyo lwaki kyanjawulo kubanga oli ayinza gakiri obvious nti bw'owummula olina kudda ku kyalo ewaabwe si buli muntu nti alina kudda ku kyalo ewaabwe kisinziira ku byokozeeyo ebikolobero
nkiraba kwegamba olaba gali amagye kale katugambe gavumenti bazijja ku bujje naye n'olaba omuntu ng'omunyankole twabasanga ggulu ngadduse adduse ewaabwe ankole ewaabwe Buganda naye n'ayita muno mwonna n'asenga eggulu n'agenda eggulu ng'adduka withdrawinga kati weebuuze lwaki ddala yali tasobola kudda ku kyalo ewa abantu be ne bamukweka kati kiba kitegeeza nti tobadde mulungi ku ki naye kati obanga osuubira okuwummula nodda ewammwe gye bakuzaala nga bwoddayo osobola n'okuteekayo akasiisira n'okateekayo n'obeerawo abantu ne bakukkiriza okubeerayo nze ekyo nkyenyumirizaamu nnyo nkyenyumirizaamu era ne neebaza NRS/UPDF kwebaza commander in chief engeri gye yatukwatamu nze ndowooza kitumala ne baba tebakubye emiggo ne baba tebakubogoledde ekyo kyokka enkwata gye yatukwatamu etumala okutulaga nti jesera wana nti tuli bannansi ba ggwanga lino ekyo kyokka kimala nze okwenyumiririza mu NRS/UPDF nga ggwe era nensaasira kisubi nensaasira nnyo nange ndowooza abantu bayinza okuba nga bagamba Nalweyiso yeeyisa bubi naye ndowooza abantu kye bayinza okuŋŋaana neeyisa bubi ndowooza sibuuza yinza okuba sigenda mu kyaki sigenda mu bya kinnansi bino simanyi osibuka wa ebyo simanyi ab'olugave simanyi tuvaawa byekika yinza okubanga abantu bayinza okuba bankyayira ekyo sibuuze kwegamba sibiriimu siri mu byandongo nti bandabye nti bandi mu bbaala oba okugulira abantu omwengemu kati ekyo kyekiyinza okuba nga abantu kye bagamba oyo omukazi biki naye ogamba nti neeyisiza bubi abantu bajja kuba bampayiriza gwe nga eyakulirako abakyala abakyala ba UPDF oli ayinza okubuuza n'agamba nti kiki wenyumiriza mu ekyo era mu transforminze mutya ng'abakyala abasirikale nammwe okusobola okulaba nga mufiitinga bulungi nnyo kati kyendabamu kyenyinza okuba nga ndaba nti kikyali kinafumuuko kwe kubanga gaapu gye nnina nze Lt.Gen. n'abanziririra alaba nga nnene kubanga Lt.Gen. then Maj.Gen. Brigadier kwegamba abanziririra bali ku ranka ya Brigadier ate nga mbadde nkisabira nnyo okuba nti nze mu magye kirungi nti oli kubanga kati tulina abantu bakama baffe naye nga bali ba junior baffe fe omulimu gwaffe saluti tobeerawo n'ogamba nze simanyi lwaki gundi mukubira saluti ate abadde junior nnyo no amagye bwegato bwe gali kati gaapu eyo gye mbadde nga nsabire nnyo okulaba nti tewabeerawo gaapu eyo kuba nti wandibadde nti at least oba nzirira Maj.Gen. Oba tuli ku ranka y'emu oba bansinganirako ranka tekiri kubanga mu magye mutabani wo bw'ayingira n'akuyisala tekigaana mukubira saluti oba muwalawo kati ekyo kyokka kyendaba ye challenge eriwo gyendabanga abantu gye bayinza okulooza nti Nalweyiso asibye banne nti omanyi abantu bayiiya ebigambo ne bagamba tayagaliza bwabanga eyakyewa Nalweyiso tayagaliza ne batwala abantu balowooza n'okulooza nti ntuula ku boodi y'okuporomotinga ate nakoma okutuula ku boodi y'okuporomotinga nga nkyali akomandinga abakyala naye kasita navaayo 201 situula ku boodi yonna ekwata kukuza abantu kati omuntu agatayagalizaayo omukazi oyo anagenda ddi naffe tumuvinge tutuuke waali oba tumuyise abeereyo n'atutuulako kati byebyo abantu byabeera boogera kati ekyo kintu kyokka kyendaba ekitali ekibulamu naye nga mmanyi kijja kubanga ebintu bingi nnyo nze gwolaba nakayananga nnyo ku kyabendera ku paledi y'abakazi bendera y'eggwanga nga tebatukkiriza nga tebeerako kanimagine kiki nga lwaki ensonga yali ki oba simanyi naye ndowooza kalica nkula ey'okulowooza nti abakazi nabo bendera omanyi bendera eyo kintu kikulu nnyo 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 bendera eyo gyolaba ku paleedi akati ate bendera ku mulembe gwa Amini oba n'egyadda gya Obote oba Kabaka simanyi naye gye nasinga okutegeera ennyo kubanga eyo gavumenti nagirimu nnyo ey'Amini batugamba nti bendera ya Amini kino kye bakwatako yali kyalinga kya gold
simanyi oba kituufu kino mbiwulira okubeera tikyalinga kya gold. Kati bendera eyo nga bagamba nti boba nti Katonda nakukwata bubi n'ogwa nga ku parade n'ogwa nayo nti bakubirawo essasi. Naye nze nedooza nti bala kuba yalinga kubanga omuntu okugwa kintu ekintu ky'okugwa tekiri omuntu osobola okufuna n'ofuna blackout n'ogweri. Nengamba naye nze nedooza nti olwokubanga balinga bagamba nti bendera eyo ya golodi ateeka okuumibwa butiribiri. Nengamba ndooza eriko banyiniyo era mpulira nti yagenda naye bwe mpulira naye simanyi nti banyini golodi waliwo ndooza abeera agikuumye nti golodi oyo liba ddidi nimutwala kati kaakati ndooza abasirikale abakulu abo nga ndooza balowooza naye abakazi bagende bakwate bendera bagende bagwe nayo okusinzira ngeri gye bagamba nti abakazi babeera banafu. Naye okimanyi nti nava mpaka okuvaayo mu bakyala nga bendera tebagituwanga bagibawadde envuddeyo. Kati nakyo ekyo omuntu ayinza ogamba olaba na afande sebo yali agaana ne bendera yali alemesezza. Naye kati naye nze nebaza nnyo okubanga abakyala mwe bali ate nebaza nnyo abakyala bwe nadde ngenza okujjuza epapula nasanzeyo bawala bange wabaddeyo Brigadier Mpagi Rebecca Mpagi wabaddeyo Agnes Musoke Brigadier Agnes Musoke nga nabo natunudde manyi kati bobeera ow'envi ate nemba tune nammwe mufunye envi nammwe ngenda nammwe okiwulira nga kikukwasaamu ku nsonyi kati ogenda otya ne Agnes muwala nogamba wayi amagye gyegyo emyaka nyinza okuba nze nayitamu mpisizaamu ku myaka gye nandibadde ngenderamu. Kati nabasanzeyo nabo nga bagenda omu bomanyi bwe navaayo nalekayo Agnes Musoke naye bwe navaayo ne bamugjawo ne bamufuula director ne baleeta oba baleeta ani awo then ne baleeta Mpagi kati ate Musoke yaddayo kati ye director women. Kati abakyala nze njagala kwebaza naye bongeremu amaanyi tukyali batono twejjemu akantu k'obukyala naye nebaza bavudde bali strong bali mu battalions bali mu brigade bali mu division bakola emirimu egy'enjawulo bali mu tanka mu atirale bali Somalia. Era kyekimu kumpi ku bibuuzo byange bibadde biddako nti bwe baba badeployinga ng'abakyala temuliimu kugamba nti waliwo okusosola mwenna baba deployinga kyenkanyi batudeployinga kyenkanyi okujjako bw'otuuka eyo n'okola ebitaliiyo nti olwokubanga oli mukyala awo amagye go tegakkiriza nonsense awo ovaamu tegakkiriza ebyo byagamba banaatugamba batya nti ate omukyala no narudi bakugoba n'okomawo naye badeployinga kyekimu. Kusoomozebwa ki kwe tuyinza okwogerako ng'ovudde ku ebyo mu UPDF gwe nga gwe byotuuseeko nga oli omusirikale? Ebintu byendaba nga birina okukyusibwa mu kyekigambo kya ssa kubanga nze kati jambo ssa owulira nga omukyala owulira ndoze bajja kutuula kubanga nakyo nakikomplainingako dda jo bwe babadde bagamba bwe tuba tugenda kati ngaffe bajje no bakulekera waliwo gwe bayita Batman abamusirikale bakulekera omusirikale gwogenda naye Batman akulaba Batman ayinza n'okubeera awaka Batman omusirikale ne nadde njagala kubuuza teriyo ku Batigaalo lwaki era maani gamba ne Batman ayinza okubeera omukyala naye ng'aliko akagambo maani nkiwulira era bagamba officers and men tetulina officers and women tuli officers and men kati obwo bannange begenda okuleka emabega balina okubulwanirira nze nabulwanirirako naye kati bwe nava mu system omanyi bw'ova mu system kati ndijja president's advisor bwe mba ngenze mu high command oba army council ogendayo just nga secretary tuli muteesa toteesa tokola ki naye kati bannaffe abali mu system ebyo bye balina okulaba nti babirondoolako ati least ebeereyo Batigaalo ebeereyo
saluti egamba good morning madam oba banakiyiya batya simanyi ekyo kyendaba mpozi n'ebirala embeera y'okubanga bwe mubeera mu operation waliwo ebintu bingi nnyo ku bakyala balina okubeera nabyo nga byo weebiri nga talina kubanga abyegulira ng'ezo pads kusingira ddala pads kubanga oyinza okutuuka mu operation nga byandibadde bigabibwa nga bw'olaba bagaba omukebe gw'ebijanjalo ne bagaba omukebe gw'ennyama biifu nga muli mu field eyo muli kalamoja muli mutambula waliwo nzowooza ebintu byandibadde biteekwa okubeera ku headquarter nga babisupplyinga gye muli ebikwata ku bakyala. Oyogera ki ku nsonga y'empisa ne obukugu professionalism ne discipline mu gye lyaffe lino lyobaddemu ebbanga eryo lyonna? Eggye lya UPDF lirina empisa naye olw'okubanga era mbadde nga nkibuulira abantu tulina empisa UPDF era kyova olya nga oluusi baga nti okusanga owa poliisi kusanga ow'amagye naye ate enjawulo eriwo Kisubi owa poliisi yasiiba mu bantu kyova olaba omuntu kyava mutamwa naga nti okusanga owa poliisi osanga ow'amagye fe ab'amagye tetubeera mu bantu oba okujja kati nga wano poliisi egambye nti bannange kino tetujja kukisobola kyetulaba mutuyambeyo mutuweyo military police company emu awo wetugenderako mu bananchi tewali kakwate konna ketuba tuyingiramu mu bananchi kati kyova olaba nti bagamba okusanga ow'amagye osanga owa police naye kati amagye ffe tulina empisa kubanga poliisi teyava mu nsiko abaana twabasangawo naye kakati ffe abaava mu nsiko discipline gye batuteekamu okutulaga nti mwananchi watomukutte bulungi tosobola kubeerawo kati netujja n'ekyo kati nabaana bonna betutraininga training school ebeerayo kigambo siyaasa era tosobola kupasingisa magye no bagenda kupass out nga tebasomye siyaasa political education okubabuulira omwananchi kintu kikulu biki tosobola kubeerawo nga mwananchi taliiwo bw'okwata ku kintu kya mwananchi bino bye biyinza okukola bye biyinza okubanga bye bivaamu kati ekyo kituyambye nnyo ffe ate then ne commander in chief n'abanga atufu omulaba oyinza okuloza nti ali busy naye nga atulondoola alaba ebigenda ku TV gataliko nfufu nakubira naye nga ndaba wano gataliko nfufu genda ku kyalo gundi kubanga atukubira genda ku kyalo gundi juzi ojjukira nali nkubuuza nti waliwo ekyalo muzeeyi yankubira ng'agamba nti ayina wantu walabye nga bagoba abantu ku ttaka kumpi abantu 3,000 kati nenkubira amawulire gabaddewo saawa meka n'onyamba nompa kakiripu nti gabaddewo saawa eziti kati ebyo afaayo nnyo okutulondoola afaayo nnyo okusoma amawulire okulaba biki bye tukoze kati empisa tulyoke ate empisa zaffe kyekimu ez'abawala ez'abasirikale abakazi n'abasirikale abasajja tugamba tewaliwo bagamba nti omukazi abeera n'empisa bweziti then n'omusajja bweziti kakati ate omukazi ne weeteekamu empisa ez'obukyala wadde oli mu magye naye olina okuba omukyala kyova olaba ntera nnyo n'ogamba nti bw'obeera omusirikale ng'oli mukazi amagye gakomye munda mu barracks bw'ogenda mu nnyumba awaka omwami mutuusa omukyala toyinza gamba nti omwami omukyala oli sergeant omwami kopo kujapa simanyi biki okozesa amagye awaka omuyita ku kifuba okwebako obudde andi gosinga eddaala tirinnyo ekitanda kati oyo ba tekyali bukyali bufumbo oba zifuuse oda z'amagye nti kati noyita tubeera ne be bayita barapi waliwo abo barapi ababeera abakambwe abo bakwasisa empisa n'obakubira sindikira no barapi babiri batwala ono mabuusu nti oba aganya okulinya obuliri
odanga zigenze waka kisubi tebiriye kati empisa zaffe fena kyekimu naye olina okwawukanako ng'oyingidde mu nyumba kubanga mu nyumba mulimu abaana si basirikale omwami ayinza okuba musirikale naye abaana si basirikale kati mulina okweyisanga abafumbo oddirayo ddala ku bufumbo bwennyini oba kati nsobi yo gwe kyakufuula ng'oli sajenti ogenda ofumbire kopolo naye ate ne mu magye ekisubi kyolina okutegeera bw'obanga mufumbiddwa officially ogenza omwami akyadde omwanjudde gye bayita introduction mugenze mu church mugattiddwa oba mu muzikiti kati ekyo kitegereka nti bwe baba bawa Kisubi transfer ne mukyala we bamuwerako transfer okitegeera bwe baba bapromotinga balaba kwegamba baleme kwegamba naye kati kuleetawo butabanguko mu maka pulebulemu gye tulina nti tusisinkana busisinkanyi abasinga obungi tusisinkana ku mirimu ne twagalana kakati kizibu nnyo okubanga batudde bagambe nti Kisubi ono naye kati mukyala w'omufuula kapiteeni ne Kisubi ono twandifude nedda kiba tekikola kati ekyo nakyo weekiri kwegamba kino kyeŋŋambye nti gweyo ekyakufumbiza kopolo kiki naye ate laavu teriiko ebyo so musooke mwetunuulire bwe muba temwetunuulidde naye tekigaana amagye okupromotinga Kisubi okusinziira ku mirimu gye gwe n'osigala ng'olirefuna nti Kisubi n'abeera kapiteeni oba omwami mukyala n'abeera mejja Kisubi n'abeera kapiteeni kati bw'obanga omuyisiza langa tekitegeeza nti omujooge weewaawo tweyanza nga tukyali ku nsonga ya discipline ne professionalism ennaku zino wabaddewo ebitambula ebyamagye okusikaŋŋana amataayi n'abapoliisi naddala ku makubo buno bwe bumu ku ebwo abamu bwe bavaayo ne bagamba nti ddala eggye lyaffe likyali ku nnono likyatambulira ku nnono zaalyo simanyi kyoyinza kwogera ku ekyo afande Kisubi batusonyiwa kubanga nalaba komanda deputy CDF Lt.Gen. Nalweyiso nga yeetonda mu parliament batusonyiwe era bulijjo kyova olyanga ngamba nti abantu batusonyiwe nti kubanga gana amagye baana bawano si bapangise si banagana si bakongo si baki ggye lyaffe abaana bawano kati omwana oyo mbadde following case eyo nade mbuza emyaka gye nga n'emyaka 22 oba 23 kizibu nnyo mpoze ennaku zino ng'ebintu bwe byagira naye kizibu nnyo okusanga omwana w'emyaka egyo nga alina omukyala awaka n'abaana yaba yavuddeyo awaka nga unipooti yagisibye bayinza okuba bali bana mu unipooti nga basibye unipooti yaabwe oyo najja ng'alina gye bamutumye omulala n'agenda nga yagenda Soroti awezeza mwezi takomangawo omulala bana tebalina mwana kati abaana abo ne basinkana ne baana bannaabwe kibulijjo kyenjogera baana ku baana onamuvuma kino kati ku makubo kuno kubanga naffe obayo wa traffic gw'osanga kati nganze kati nze gwolaba siita ku wa traffic naye ate bayamuyitako naganze Lt.Gen. oba Gen obaani bangi babayitako ono kopolo obaani anyumiza nze siita ku wa traffic kati abaana baffe bino byonna tubibabuulira ne tubabuulira ne mu training school ne tubibabuulira tumanye nti owa poliisi yakwasisa amateeka oba oyagala oba toyagala kasita weeteeka mu kidduka oba kasita weeteeka ku piki kasita weeteeka kagaali okujjako ng'ogenda kutambuza bigere naye lwojja kusanga n'ab'ebigere oluusi owa traffic yabagamba kati musale olwa traffic jam kati ono omwana basinkanye n'owa traffic nkyabibuuza kubanga nakirabye nga kyabadde kibi nnyo naye abaana bano bakontrolinga kibeera kizibu era nsaba n'abapoliisi bannaffe friendly forces buli muntu alispectinge munne aba traffic olusi lumu nali nnyumya ne omugenzero keeki n'agamba nti lumu omukyala wa traffic yamunyiiza nesekunyiiza yenna ow'oku nsi kwegamba yajja n'ayimirira naye bwe yamutuukako omanyi ndoza tulirenge naye kuva dda ekyo kiba simanyi Kisubi gye wali osomera eddiini yo sigimanyi kuba nsagala nnyo okumanya amadiini g'abantu naye essomero ly'abakatuliki n'ery'abaprotesitanti
ng'eriri muri kasozi eddala liri mu kikko nga muvuddemu olw'eggulu ekibeerawo Katonda yali akimanyi. Mwagala kwekuba amasomero n'amasomero nga gasisinkanye just mu kkubo abakatuliki ag'abakatuliki tekiriko nti osomera muri abakatuliki oli Protestant kati naawe ofuuka weeri kasitoba musomero kati ye poliisi n'amagye kyava dda amagye tulina engeri gye tuyisamu poliisi temugirabawo kubanga kati ojjaku kati bwe tugenda eyo tugamba nze ku training namalako emyezi 9 ng'omusirikale yakayingira poliisi bamala emeka 6 ebyo bwe bityo ne mutandikira awo okwenyooma kati kye tulina okukola buli muntu buli abasirikale abamagye n'abasirikale ba poliisi buli muntu okurespectinga munne kati Lokeki yanyumiza naga nti omukazi yamujooga nti naye nti obusungu bwamukwata naye n'asalawo n'asirika naye n'akubi ate omukazi namuga nti ate tojja kuvaawo wano parkinga Lokeki n'aparkinga nga musirikale obadde naye Lokeki omugenzi n'akubira ndoza IGP n'amukubira n'amugamba naye mbadde nva wano ngenda wano siina nsobi gyenkozi siyisiza emmotoka eziyita ebbali zo ziyitawo zigenda nange oluusi kinnuma oli mujjaamu emmotoka nga ziyitawo zigenda poliisi wa traffic yali awo ayimidde abatunuulira bodaboda nekusala biki nga wa traffic yali awo naye n'osirika nti kati nakubira IGP then simanya ate ne bakubira ani biki nayogera n'omukyala ng'omukyala naye ali awo yeefudde kati Lokeki n'agenda naye wiiki eki Lokeki ne bamufuula deputy nadda mu poliisi nadda mu poliisi kati abantu ebyo balina okuyiga naye ebyo bibeerawo naye kirungi nti sigamba nti kirungi naye mu mwaka kibaddewo ddi waliwo gye bibeera buli lunaku oba kibeerawo lumu naye tulina okutuula amagye prisons ne poliisi ate tuli united kubanga olwaba parade tuzikola wamu biki waliwo n'abasirikale bw'otayogera nabo every morning ne basimbula ne bagenda kubanga buli lunaku tuteeka okuba ne parade ku makya omusirikale n'awanika omukono ne bamubuuza kiki n'agamba ffe bwe mulaba tumaze ennaku 2 tetulya emmere yaffe tetwagiraba akati oyo omusirikale abadde ennaku 2 talya bw'avaawo n'omutwala okukola obwa traffic ayinza okubeera bw'atyo bw'aba yina omukyala nti mukazi wange nina ekizibu gundi sajenti gundi amwagala nga talina gwakibuulira bw'atuuka ku luguudo abeera bw'atyo then noono omusirikale bw'atuuka ku luguudo ng'avudde mu balakisi bye mumukozeeyo mu balakisi teyafunye biifu we akawunga ke bakazanyiddemu tasobodde kukyogerako bw'atuuka ku luguudo bw'atyo bw'abeera kubanga bano baana naye nga kibi si kirungi era tujja okwogera nze nkuba Katonda yanyamba nti badde musenga w'amagye gano okumala ebbanga abantu bampa respect ne bw'okubira fund CDF akunyonyola bw'okubira division commander akunyonyola n'okubira kati nakubidde Doni akulya military police nambuulira kyekyabaddewo nambuulira musirikale bamukutte n'oyogera n'obagamba abasirikale mwogere nabo nina ekigambo kyentera okukozesa oweza okawa komanda kamona wafasi tosobola kubeera komanda nga tolina bagoberezi banga tosobola kubeera lieutenant ng'emabega teriyo bantu zisobola kubeera lieutenant General ng'emabega kati bwe tutamanya abantu bano abali emabega ebizibu byabwe kibeera kibi weewaawo atulobo omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu tuli ne Lt.Gen.Nalweyiso mu amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu ogenda kuwummula kyekiddako ngenda kuwummula naye nakugamba nti wadde ndi wa 67 bwe mpummula nzikirira mu reserve force kati era kyova olya ngamba nti bano bannaffe abeesimbawo ne bayogera ebigambo bingi bitya bw'ova mu magye oba ogenze mu reserve force simanyi reserve force ndowooza obeera mpaka wezi emyaka 10 era tekigaana kukuyitayo gy'okomandinga awantu ng'ebintu biganye era tekigaana nti bwe nabandi tayalinze nti kati ebintu bijja kubaawo ku kyalo bano batemagana simanyi bano balwana nti sijja kubiyingiramu ate osigala okyali ntaki n'amagye
naye obogen ka package ko bofunyo boyino gendo okakwata obulungi kubanga si kirungi kuwumula ate ne bakulabanga oli ku gate ya State House, oli ku gate ya maje, otege motoka ya CDF, nze gomulaba simanyi bitya kale nze gomulaba nalwana ebintu bwe bityo. Sigamba nti mbigana sibikiririza naye boba umode ka package kakwate bulungi then ne ba dependent so matubera ne ba dependent sinze rumunna keerako nembala abantu awakanga na 65 tubeera mu n'obutalowooza awaka 65 people naye nga bwe twayingira no president yatugamba naga nti ekigendo baleetera obuzibu bwatu byaga beba dependents bemwetaddeko kubanga oba oli awo omuntu mama oje yafumbirwako nga bazinze lumu mukama nsonyiwe lumu nakyaza abagenyi nakyaza omulenzi mwanyinaze gwe nandiyise mwanyinaze mama wange yafumbirwako ne mukyala we n'abaana babiri ne mama wa mukyala we bonna ne bajja about 6 people kakati ebiseera ebyo embeera gye twali tufuna omutwalo gumu 1225 emyezi ebiri gumu mu 15 gumu mu 1225 emyezi ebiri katuzifuna emyezi ebiri nga musaala olwokubulya 86 up to when up to 89 nga musaala salale yaffe ekyatuyamba twasangawo ebintu bya lutwa n'obote byasigala mu masitowa sukaali bisikuiti bifu omwenge kubanga omwenge gwali entebe twagunywera mwaka gumu era president n'agamba bwe guli ggwawo temuliraba cupa ya mwenge era omwenge nga gutwala omwaka mulamba twagunywera mwaka gumu ekyo siyinza nakikukisa mwaka nga guli wansi mu underground na wano Uganda Club ogwali wano kati ebyo kati president natugamba ba dependents kati atimbade kubulya ziri sente omutwalo gumu 225 okyaziza abantu bwe batyo abantu mukaaga bazze to emmere yokka ey'okulya ebabula ate kakati bwatuuse okuddayo nagata alina transport yamuzaayo olina omuwa transport ate olina okunonya transport eyo afazali ozeewole addeyo kubanga bwabeera awaka kiri expensive kati kisubi embeera eyo ey'abantu era kulumbe baba basuubira gwe ebintu ebifaanagana bwe bityo kati abantu ebyo balina okusalako luli tubadde tupaakinga ku katale n'ogamba teekamu amatooke 6 ne bakuteera mwana otuuka waka n'emmere nalesa amatooke 6 gaweddewo kati mbwa gaali 4 ngabiri tegayingira oli mu motoka tenenyamaawo kiro kati olina okubeera careful Lt.Gen. Zebazano Lt.Gen. Ngobazaala wali ekatutu omusajja yakolanga obugaali nemmanga talina kyali kati oli mu motoka Lt.Gen. temaawo ennyama kilo 3 ne batema 15 negenda wali mulwera nobeera mu motoka omanyi bwogulengege bagijamu ebyenda then gintemeretemere okuzengege 30 ne bateekamu 10 mu box kakati ebyo bye tulina okukyusa ne bwotuuka ekatokebera obuuzabuuza n'ebyenyanja bye naleese 30 byaweddewo biti tinenga byabadde 10 kati kisubi ebyo bye tulina okukyusa kati oba twagala oba tetwagala amafuta nakugamba bwe twayingira wano ng'obeera mu obeera twalina emundu waliwo natuuka nembala emundu nga nina SM gya 3 nga amaduramu z'amafuta ng'ozirinawo mu nyumba awaka wusula nali mukulu nnyo akulira bakanya kati nenkera ku makya nembala drum z'amafuta nga nina 30 bwe twayingirira wano nga bw'oba ogenda emukono ofuna drum y'amafuta ne fuluta kubanga abali bagaba amafuta tebamanyi na mukono yewa wano ne mukono mailo 12 bakuwa drum namba ya petrol ne fulutanka kati
ebyo twabivaako kakati na bino bye tubaddeko simanyi tomanyi mafuta bantu kati balina okukyuka era kyova olaba nti jo twabadde mbuya batubuulira ebyo bye babeera batuyitiramu level zetugendako level zetugendako kati za kuyimirira katale n'olamuza ettooke n'olamuza lumonde n'olamuza muwogo naye kakati okutwala omulengo gwa muwogo guno ogw'olukumi ne lumonde ono akalengo kano 2,000 n'amatooke gano omulengo guno 5,000 kantwale muwogo kati eyo level gyetugendako naye je nayinza okubeera bw'atyo olina okuddayo ku level lwayo ensonga lwaki era abamu bavudde ne bagamba nti lwaki tulaba abasirikale abamu si basirikale bokka by the way ne bwabayira mubaka nti oluwummula bw'ati oba omubaka bwe bamuwangula bwe bati omwaka gumu oluusi teguwera otandika okumulanga bw'ogambye ng'ali ku offices ez'enjawulo kisubi wabadde olaba ku TV speaker nga babaka balwanira akakadde ke babasazeeko genda mu nsawo yajja ku ate nakyogererawo nga nakakiwulira nti batuula ne basalawo Abannayuganda akakadde ke 25 bwafuna okujjako akamu lufuka lutalo lwafuse lutalo kati kisubi jeno oyina okugenda ku levels ez'okulowooza lumu muzeeyi yatugamba n'agamba mpulira mubba nti naye mukimanyi nti mubba bayinza okubagoba wana emisinde nti mulaba abagulawo geete z'abazungu kati bajeno bamiini mu UN kituufu ali ku geeti yaggulawo naye nga wano yali jeno kati bw'oba toyagala kugenda ku level y'okugulirawo jeno gw'olese mu magye omwana omuto ng'ogenze ku mulyango gw'okusaba omulimu gw'okumuggulira afazaali expensive obadde olina emmotoka ekutwala gwe netwala omwami oba omukyala wo netwala abaana kati wateekwa kusigala mmotoka emu tolina kyokola kubanga bwe tunagenda nitula waka tujja kufa afazaali vuga ku mmotoka otwale abaana otwale abazzukulu bakati tukyagamba abaana otwale abazzukulu okomewo ate n'abazzukulu nabo bejjeeko bawe abaana baabwe bejjeeko tewali nsonga lwaki olera abazzukulu wetaaga okubeerako n'abantu abatono n'omuzzukulu omu oba babiri naye toyinza kubeera n'abazzukulu 40 betubadde nabo owulidde then nga gwolina n'obbaweerera ebyo byonna tulina okubyetemako yajja yaweerera yaliisa yakola buli kimu abaana ne babeerawo n'ekyejo kisubi badde tumanyi nti jeno bamuteeramu amatooke 4 mu kifo ky'omukaaga oba 7 abiri gasigalawa katale jeno tumuteeremu gano jeno agabudde jeno agabudde afande ku nsonga eno ey'ekuwummula bangi beebuuza nti lwaki abamu kino nkikubuuza nga gwe munamagye aluddemu ate era agenda okuwummula nti lwaki abamu tubawulira nga baagala okuwummula okuva mu magye ne balemesebwa kisubi amagye tokeera bukeezi ku makya n'ogamba nti mpummula era bw'ogamba toyagala kuwummula okuva mu magye kati waliwo simanyi bani bapulaana bitya bagenda ne bajjayo ebitabo ne batunuulira emyaka gyo ne batunuulira ebirayiro byo ne batunuulira courses z'okoze wagenda e Russia n'osoma emizinga n'ogenda America n'osoma bomu n'ogenda China n'osoma biki kati ebyo byonna nga babikusuubiramu okubikola okubeera mu unity either ng'osomesa oba ng'okole ebyo wabeerawo kati Somalia biki ani technician mu computer asobola okukomandinga bulungi atira lenti yono kati tokeera bukezi ku makya n'ogamba nga bamaze okuteekamu ssente zaabwe kati ogenda amagye ge galina okutuula ne gakutunuulira ne gagamba retiring naye nga ate voluntary retirement kubanga neno gye tuliko nayo voluntary naye no voluntary ng'emyaka gyo gituuse naye bino ebyokugenda waliwo dismissal okugoba ne wabeerawo dismissal tofuna na busiimo ogenda bugenzi kati kyova olaba nti abamu oluusi babagaana then n'ekirala control okubeera ng'oli toli mulambulukufu bulungi
nibaga nti mufo kyono ogenda okutotawanya tisi katugira tumukuumira wano kubanga ate amagye guba engeri gye gakukuumamu okusinga bwe babeera dduka simanyi kakati wuno yakubye abantu era nabadde nina bensaaga nabo nga tujjuza foomu nenga naye gwe tewandibadde mutuufu kugendaka tulina eyateganga ze bayita landi mayini nga tuli omuzigo ng'ogenda okutuuka eyo otandika okuyiiyayiiya otandika okuyiiyayiiya kati babamu babalemeramu waliwo ensonga lwaki bakulemezaamu n'ebintu by'okubeera kubanga institution eno yanjawulo nnyo teyagala lugambo teyagala butabeera loyo teyagala kipopularity kyeki bakabandabe bisaawo kugamba eriyo kabandabe mu magye bw'obeera kabandabe treason kubanga oba olina engeri gy'ogabanyamu amagye kubanga omuntu kubanga kati kankuwa ekyokulabirako nga bino ebintu ebirinnye n'ogamba waliwo baminisita ab'ekisiikirize newabeerawo ne baminisita ba gavumenti lwaki baminisita b'ekisiikirize simanyi owa industry buli ministry erina omuntu minisita waayo ow'ekisiikirize lwaki minisita ow'ekisiikirize ne minisita ono temutuula lwaki oyagala okukola kabandabe ate gwakola kabandabe okimanyi bulungi nnyo lwaki ebintu biri waggulu sigamba nti tomanyi kakati gwogenze mu bantu abatamanyi obakumamu omuliro kwegamba kyekyo kyendabanga tekyandibadde kituufu kati omuntu bw'atyo owa kabandabe bw'omufulumya nga temunaba kumwetegekera bulungi ayinza okubafuukira ekizibu kati byonna byonna mu ebiri amagye gatuula ne gabiraba ne bagamba nti okwonoona ssente okuteeka kuwona afazaali kabeere wano nze ekyo sikirumamu yes omuntu alina okubeera loyo ku institution yo lwaki nkireese nti abamu balowooza nti bakugira abantu bano okuwummula olw'okuba tebaagala bayingire byabufuzi nedda nti ekyokulabirako nga Sejusa kisubi yateeka mudda n'alaajana n'agenda ne mu kkooti kisubi ekirungi tulina abamagye abafulumyeko ne bagenda ne batambula n'eggwanga nga banoonya akalulu naye lw'oliba okomyewo olijja ne percentage zaabwe ze bafunye retired Kanokiza omu Major General Mugisha 2 Biraalo 3 sibeebo olete percentage yabo ngambe bwogigatta abagenda mu 51 abasatu ng'ogasse percentage yabo zigenda mu 51 nedda tezitukanga kakati ndowooza okiraba si byabufuzi ebyobufuzi tebandi naye omanyi omuntu okwogera ebintu ebisasamaza kwegamba ng'olowooza nti omuntu amanyi nnyo nze waliwo omwoyo esimbawooko omukyala kuba president naye nga bbawe yali sergeant mutegedde naye ng'ayogera nnyo ku magye nnyo UPDF naye nze banavaayo kwogera nagamba nti muka sergeant tayiza kumanya UPDF sergeant alina waakoma akoma ku palatuni abaserikale 36 bw'asukkaawo kiba kitegeeza nti mulina obuzibu bw'asukka okumaninga abaserikale 36 muba mulina obuzibu kati tetwagala nnyo bantu kwogera ebintu by'amagye nga ate byeyogera olimba ate nga waliwo demokrasi kati kyekizibu naye nga sigamba nti baba bati ogenda mu politics okuwummula kwammwe nakwo kukosa amawulire nti wekujjidde nga General Muhoozi akola birthdays so bwe kuzze abamu ne balowooza nti kuzze mupevingirewe mbwe abakulu muwummule abato kati General Muhoozi be yaleeta kati be baba batekinga positions ze mulina so nti mumukolera kkubo kufuuka mukulembeze abamu bwe balowooza naye be bandibadde bakyogera manisoose ne beebuuza abawummula tubadde tuli mu bifo ki abo betutegekera bye bagendamu ate era balina okukitegera nti oba oyagala oba toyagala olina okuwummula olina level gy'otuukako ng'olina okuwummula kubanga buli ranka kati tetukyali ku BNRA tuli ku UPDF amateeka kye gagamba teeka lya J ranka myaka 4 oteekwa kuba ng'olina ranka ki myaka 3 olina kuba ku ranka ki myaka 2 olina kuba ku ranka ki myaka 5 olina kuba 6 buli myaka ebino bikola nti myaka emeka olina kuba ku ranka ki yes bikolera ddala bikola kati ekyo bantu kye bandibadde boogera okuvaawo kwaffe nze ndowooza si kuwa abantu nti bagende mu bifo
ebifo byewebirera birina babirimu era tubaleseewo bakyabirimu kati ebyo bye tubaddemu bye bagenda mu sibimanyi era bw'obigendamu oba olagawa ekyo nakyo kibuuzo kinene nnyo bino ebya birthday mpozi abantu tebawulira mu kulembeze kye yagamba omukulembeze bwe yali ali ku birthday gye naliko yagamba nti abazadde mulekerawo okugira abaana bw'aleeta ekirowoozo kiwulirize mu opiniyoniyo bw'agigaana muleke bw'atomera dda aba tatomedde agenda kati nze ndowooza ekyo omuntu yandibadde akiwulira bulungi n'ategeera kyekigenda mu maaso naye nze sina kintu kyonna kyeŋŋaana kubeerawo kasa kibanga kiri mu mateeka kikkiriziddwa poliisi ekikkiriza ani akikkiriza zesi tewali kyeŋŋaana ate buli muntu alina engeri gya celebratingamu birthday buli muntu alina excitement waliwo ndowooza wetuuka nogana naye nandikoze kino abamu balowooza nti birthdays zino nti Gen.Nalweyiso alonkinga byabufuzi nti yeetegekera muzeeyi kuta ye addeko kisubi buli muntu yenna mu Uganda waddembe muzeeyi okutaddeko era President Museveni ali mu kibiina ky'NRM ye chairman waakyo bamuyita national chairman bamuyita national chairman national chairman wa party amateeka ga party gamanyiddwa ate ng'oggyeko ekyo omuntu waddembe nga nze Nalweyiso okujja nga neeyita owakambe oba owa radio oba owa TV oba owa sitoovu oba ow'okugulu oba ow'ekibatu oba owaki ekintu kyonna waddembe kati ate era tewaliwo omuntu akkirizibwa kulonkinga bintu bye byayagala naye amateeka waliwo amagye amagye otyo institution bw'eneekiraba nga si kituufu ejja kuvaayo ekyogereko oba ejja kuvaayo ekikomeko naye bwemba oluusi ndaba tabeera nayo taliyo abantu be bakitambuza abantu be bamanyi ekigendererwa kyabwe naye bw'anaalaba nga kirina obuzibu ajja kwogera n'abo abantu abakitambuza ate eriyo n'okwogera n'abantu abantu ne bagaana kubanga democracy waali kati abaliyo tetumanyi ani abosolayizinga oba ye oba ani tetumanyi balina n'ekibiina kyabwe kikola ekibagatta kati Nalweyiso bw'eneevaayo ab'emukono simanyi batambula simanyi bw'emma ndaba nga tekikola bulungi I talk to them mbojogera nabo bw'emma ndaba nga kibakola kyekyo nga tekisse muntu ekikoze eki nze bwendowooza bwendowooza mwenyinza okyogerako bintu naye nga NRM party emanye entambula yaayo FDC emanye yaayo NUP emanye yaayo buli muntu amanye entambula y'ekibiina kyayo nga bwe kitambula ate ne bya President Museveni sikuta n'okwata waliyo emitendero giyitibwa ate twalonze mu 2021 tuli mu 2022 batandika okulokinga campaign mu 2024 eyo emyaka at least ena gigenze kati twakagenda mwaka gumu gwe twakava mu kalulu gavumenti eno ekyaliwo yeyo ekulirwa owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni Tebwabuwa gyemanyi bwe wabaawo ekintu kyonna kyonna ekirala tufugwaffe gwa kulinda kyenkoze bulungi ku nsonga eyo kubanga bannayuganda bangi babadde bagamba nti bino si byansikirano nti kwesimbawo munange nange mbadde nkiwulira era nga kituufu si byansikirano kwesimbawo era ne Gen.Nalweyiso abimanyi bulungi ne President Museveni ye tetubimubuulira ye bimuli mu musaya abimanyi kyekyo ate bannayuganda omanyi mu Uganda ekibeera katolaba wabaddewo ekyemmwanyi simbadde saagala n'ekyongera wabaddewo ekyemmwanyi ekyokuwa oyo omukyalo oba mumuyita Pineti kati ekyemmwanyi nakyo kijja kutuusa ekiseera kiggweewo abantu bakyerabire n'okukyerabira nti waliwo ekyemmwanyi ate nze ekintu bwe kibeeramu nga kirimu abasuubuzi b'emmwanyi kwegamba bannabyabufuzi basuubuzi b'emmwanyi baani basuubuzi b'emmwanyi be bakirimu
beba kirimu tebavaayo kwogera ekituufu kyeki ate nze kubanga ekyaba investor nkyo nyinza kukyogerako bwendi investor si ssente agabeera magezi na birowoozo omuntu yenna okubeera investor naawe magezi n'ebirowoozo tobeera na ssente investor kyajja wano nga talina yadde ekikumi era kisobokera ddala ate ffe ne tumuwa kisobokera ddala ne bannayuganda bangi be bawaddeko lwakuba bamu babawane anti bannayuganda ekizibu kyabwe bwe babawa ssente asooka kugulako mmotoka ya miliyoni 600 mwana atambulira owulidde kinaabanga bwe nagenda okwewola mu banka nendeka nga neewoza ennyama njesasule ku ezo ssente abalala ne bawasa abakazi abalala ne bagira batya kati naye investor si ssente kirowoozo kyabalese kati omukyala bwe yaleeta ekirowoozo ky'eddwaliro ly'e Lubowa sijja kulimba abantu abakoze amalwaliro kati agakola ku ebyo mayitirivu just kyali kirowoozo n'atandika Lubowa kati abagakoze wano naye kyogamba luli abantu tebaliwo baliwo kakati ekyogamba emwanyi nze nazaalibwa mu mwanyi nze era gwolaba natamwe emwanyi nga mwesula nga batumye emwanyi zibeera n'ebbugumu zibeera ziwunya nga nina ekikunta nali nga nsola ku bikunta ebyo by'olubugu ne bakwalira awo then nga mulimu n'embuzi olidde emwanyi naye okutebeeza okuva olwo tewali yali ayiyiza kigambo kya kutwala mwanyi ense nakati wano tulina bannayuganda bali mu mwanyi bwe baba beegasse basobola okukola ekyo ekintu kakati kino kyatuyambye era bagambye omuntu yonna yena ayagala aveeyo leeta investor wo muleete ne bajja kumuwa ssente bw'abanga kyagenda okukola kyekyo naye nga yo Uganda kyegamba kati omulembe gwe tutambulira kutwala emwanyi gye basedde oli bw'avaayo n'aga nti kati Buganda nga Buganda kubanga ddala baluli ne mwanyanaze Katikkiro akyogerako kasitaye Katikkiro aga nti kati akuŋŋaanyiza bannayuganda abafulumya era bakola ekibiina abafulumya emwanyi bagenda kukola factory ffe kyetwagala just naye nga magezi ebirowoozo kyekyokka naye ssente gwe kyogamba nti bamulwana batandika na ssente mmeka bamukwano batandika na mmeka nga tuva ku nsonga eno eya okuwummula wayogedde sinagenda mu mwanyi eyo wayogedde ku ranks zino n'ogamba nti bw'oba totuuse ku rank eno mu myaka bwe giti ranka n'omwaka ranka n'emyaka okuwummula wano ani aditamininga kubanga geno nyinza oyingira amagye nga sifuna chance egenda ku courses nga sifuna chance ekola ki nembeera ku rank emu emyaka negiweraana kati wano mufunaana nze nti olina okuwummula olw'okuba towezezza nedda munange ebyo ebyobuuza twabivaako dda tuli ku mulembe mulala nnyo omanye ebyo bibaddewo naddala mu ntalo omwana ayinza okulwana n'agenda eggulu n'abeera eyo nga ali mu lutalo agenda okuvaayo ng'emyaka gigenze kakati kye baakola ne bateekawo bagiyita Promex ogenda kabamba Promex eno bibuuzo bibeera waliwo ebibuuzo baliwo papers ze bateekawo bw'oba tomanyi luzungu ne bakuteerawo ey'oluswayiri bw'oba tosobola byonna n'okozesa sayini ne bakubuuza kati bwemba ngenda okulumba koboko ntambula ntya n'ogamba nti kati ng'otudde awo oyogera obigamba nti otambula bw'otuuka ngenda kulumba koboko ku kyalo gundi nti kati bw'otuukawo okola bwoti nenkola bwe nti kati awo nenkola alo oba nenkola extended line oba nenkola single file practically n'okibabuulira nga bakuwa max nga baga nti kati obadde captain kati major gyeri ekabamba kati buli ranka lieutenant bw'oba oyingidde nga cadet waliwo second lieutenant bagamba probation eba ya mwaka omwaka bagugwako n'ofuuka lieutenant then awo inogenda waliwo course ya lieutenant bw'oba togigenzeeko nga bikwatiddeyo nti wagenda Somalia Promex
Okay. Tewali muntu yenna alina gwe banenya. So bino omusirikale ali eyo ali eruweere eyo ng'oba ali mu barracks oba ekakiri oba wa abyakisesinga atya tugambe nti babibaweereza ne bagamba nti oba leading abakulira abagamba nti amagye galina section. Buli wolaba amagye wonna wabeerawo section commander akulira abasirikale 12. Bw'ova ku section commander waliwo platoon commander. Abasirikale 36. Yoli platoon commander abeera officer. Then n'ogenda ku company, n'ogenda ku battalion, n'ogenda ku brigade, n'ogenda ku division. Awo tukyakoma. Kati buli wonna wolaba amagye galina ebintu ebyo. Waliwo message ez'amagye bazisindika ebeera radio message ne bagisindika all units. Twagala bakadeeti ow'emyaka bwegiti oba servinze mu magye emyaka bwegiti waliwo gye bayita young officers Kabamba. Buli battalion tugiwadde abasirikale 2. Brigade tugiwadde 3. Division tugiwadde 10. Mwenna waliwo senior NCO's course, waliwo bebo kuva ku Lance Corporal ogenda ku Warrant Officer class 1. Ebyo byonna. Kati basindika message ebeera uniform tebako nti eno division okujjako ne bagamba nti okujjako abali e Somalia bo bayinza okulinda naye oluusi ne Somalia nayo bajjayo. Kati biri uniform. So tosobola kwekwasa bw'oba oyagala kola koosi. Kyali kinyiga ffe abakyala. Abakyala nga tulina ekizibu ekyokuweewa transfer. Naye kakati byaggwawo ebyo. Tuli nga tutunabagenda ya computer mbyaki twali tubikola. Omwami we bamuwa transfer okuva wano mu SFC n'agenda mu Force Division. Omukyala agira nadduka n'agenda mu Force. Akati bw'otuuka mu Force bwe batuula okupromotinga toli waayo. Toli ku payroll yaayo. Ate kakati eno gye bavudde batuuka okupromotinga nti awo yo yadduka tetumulaba. Kakati oluwafuuka disaata sitagana nti n'obeeraawo. Oluusi bwe ziwera 21 days ne bakubalawo olwo ne bakuboarding off. Naye ng'oli mu bufumbo eri muki omwami wo kwegamba kyekiri kyekugambye nti bwe batafumbiddwa officially bitawaanya. So bw'oba ofumbiddwa officially obeera mu bitabo. Kangende ne taata w'abaana ebyo byaleetamu byasingira ddala okuleeta obuzibu. Then n'ekirala okutya units eziri mu danger zone oluusi nakyo kubanga abasingira ddala leeta omwana we nga ayagala abeere wano. Omwana wange njagala abeere wano, abeere mu intelligence, abeere mu SFC, abeere wa. Kati oluusi abaana abo kibaleetera okutoloka. Kyova olaba nti bagamba Abaganda tebabakuza babasogoba bitya. Waliwo akazibu ako ak'omwana w'omuntu obutayagala. Naddala kasatu atandika okuyingiza abaana abasomye abo graduate kibaleeteramu obuzibu oluusi. Kupambana kuno kugende kalamoja si wangu. Si wangu. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti kiki ekyo ky'oyinza okugamba nti kino nja kufa nga sikyerabidde? Ekyensingira ddala okufa nga seerabidde ly'eddembe. Eddembe liri wano. Era nze ku lwange okusinziira ku byewalaba ebyaliwo, okusinziira ku mbeera zonna nakati byendaba, eddembe liyinza okuleetera eggwanga lino ekizibu kiyinza okufa nga sikyerabidde. Ate ng'eddembe litwagala, eddembe mulyagala lyetuluubirira okubeera nalyo, naye liri beyond, lisusse we liteeka okukoma. Kwegamba eddembe lyandibaddeko we likoma. Siwakanya ddembe, naye lyayitawo kubanga tewakyali muntu ategeera munne nti ono muntu. Omwana takyategeera kitaawe, takyategeera mama we, takyategeera ssenga, takyategeera jjajja. Abakola emirimu tebakyategeera bakama baabwe. Bw'omugambako wano ng'atadduka, omulala ab'omuwala ng'alimba nti Kisubi abadde ayagala kunkwana, biki ebitali bituufu. Ate ne bamu eddembe ly'abakyala ne bamuwuliriza nga tebawuliriza ono.
eddembe nze ndi 67 kyekintu kyenyinza ndowooza obuteerabira eddembe ligenda kufuuka eddembe lyendaba nti lyeriviiriddeko n'okulaba nti ono yakubye n'amutta ono yakubye n'amasasi n'akola atya then kubanga nze we najjira nga nakugamba nali memba wa General Court Master nempandiika ebbaluwa nengivaako nga sibisobola nze nga Kisubi manyidde ddala ye yatta Nalweyiso ate n'atuuka mu kkooti ne bagamba nti ntebeza ne mu magye abeera ne mu kubanga ffe tumanyi bakumakinga ne bakutwala mu mabuusu nomalayo 14 days naye kati 2 days ng'omwana looya wa abakubira okuva omwana alina kye yakoze oba yasse munne mumukutte mumugobye emisinde akubye munne akubye basatu mumugobye emisinde mumusanze eyo mumukutte mumuleese 5 days mukomera nga looya akuba okuva ebweru simanyi akala basimanyi bani abola ani andi bikiri balakala ne bakuba okera yantu waffe amaze mukomere nakuta yasa abaserikale basatu kati nze nengamba Nalweyiso nengamba nze mbere ku General Court Master eno omuntu ng'ayimira wali manyi yase naye mbutayogera nga talina defending officer abagamba nobaga sisobola kwogera wano nga lawyer wange tali olabira ddala nga muzannyo ogwo kale kirungi omuntu abeerere lawyer we naye obuntu ffe tulina kye bayita obuntu omuntu aba talina buntu aba teyeetaga kuba na muntu ng'olaba talina buntu omuntu aba talina buntu teyeetaga kusula na jambiya mu nju obuntu muntu kintu kikulu nnyo nze era kyova olyanga nali ngamba siita kwagudde kabenje siita kugoba kuba naye nabyo bw'otuuka okumutwala mu ddwaliro ne bakugamba sooka ogenda wali ka poliisi okole statement ne bakukwatira awo gwato ajja omuntu kukubuuza kibadde kitya n'otandika okwenyonyolako ate balabanga oyinza okuvaamu akantu akafuna katugira tukusigaza wa kati eddembe kuba kirungi nnyo era muze yatugamba banayinki mwina obagamba banayinki temubaboggolera era si kirungi nange sikiwagira ekyokubaboggolera naye banayinki kubanga eddembe lyerireese n'enjaga kubanga kati oyinza okubeera n'enjaga eno gyendaba eno n'ogamba nti waliyo emirembe mu maaso tegiriyo tegiri ne bwenzisa obusa kati ninga gyempunyiriza okakasa era mmwe simanyi bwe mwaze temuli nedda mukyayi bangamba mu paaka mu binika ezo z'olaba haboti then eddembe ogenda n'obeera ku bukede n'olaba kazero simanyi kanziira simanyi kaki nalabye waalanga nti kati ebintu nga bwe birinnye yecupa eyagisazeeko ebbeeyi agirabye omuntu aginywa waliwo yanywa oba kiki n'agamba yamala nnaku 3 nga tategeera eddembe abo bonna tebakwatibwako omusawo w'ekinansi takwatibwako pasita takwatibwako bisopu takwatibwa buli muntu ayogera kiki bakeera nze nabagamba neŋŋamba ti omuntu tosobola kubeera mu kyaki mu kereziya mu muzikiti n'okwata olupapula lwa bukedde n'obuulira ku olwo kale tutegedde wayinza okuba naye oluusi tebibeera bituufu kati byenjogedde wano bw'onoogenda obifulumya abantu baja simanyi bitya kati gwe n'otandika obibuulirako mu kyaki n'otandika okuyimirira mu lukiiko mu paliamenti n'oyogera n'ogenda mu lukiiko lwa Buganda n'oyogera by'otolinaako mutwe n'amagulu ate nze ekisinga okunnuma abantu balina obusobozi alina n'obusobozi abantu abo benda baboogera ng'alina n'obusobozi obukubira pulezidenti n'ayogera naye nti pulezidenti n'ekintu kye saategedde nga bo balina obusobozi obwo naye n'omulaba nga zonna kyansi tazikozeseza agenze bugenzi ayogera ebintu byatamanyi Kisubi eddembe ffe tubasaasidde kubanga bayinza okutusonyiwa bagamba Nalweyiso nga bw'atandise okutambula n'omuggo oyo ye mumwesonyiwe naye mu abavubuka si eddembe ndyagala nnyo kubanga nange nali ndaba bubi nnyo nga abaserikale bayisa bubi abantu
era saagala abasirikale bave naye abantu omuntu ku muntu omuntu oli nojja nosenda essomero nojja nosenda kyaki nojja nosenda essabo naye mpozi amasabo go bagasende goteeka otya essabo mu Kampala road oba wa essabo anti batugamba asabiro mu Luganda nti webasabira naye njagadde nnyo akantu kano akeddembe bw'okoogedde kuba nkimanyi nti waliwo agenda okuwulira agambe nti bino byonna biri mu gavumenti yo gy'owagira era ekulirwa Commander in Chief President Yoweri Museveni waliwo agenda okugamba bwati akubuuze wemulugunyaki Kisubi nakuga nti ddembe bw'olitaba oti ne likulukuta okulikuba livansi kizibu olaba Kampala oyo bulijjo gwe complaining kasi tatwata Kampala ne tugamba ne bagamba noga nti kuno nti boda nti egyo gy'emirimu nti abantu balina okuba n'emirimu livansi yakyo ekyagaanyi egaanyi naye omuntu oyinza okubeera n'ekibuga bwe kityo kyenjagala kati kyenyinza okuwa amagezi tibazimbe Kampala awalala senga Guleda yali esobola obisitula bino n'ebiteeka awalala ndowooza kyandikikoze neero lyeddembe kubanga tokyasobola waboda olaba era bwe mbeera ne driver wange mugamba nti weegendereze ng'ovuga naye weegendereze owa bodaboda kubanga ye bw'aba talina walagi mu kantu balina obuntu nga twayingira Kampala twalina amamotoka Kisubi enseeno twalina amamotoka nga tulinayo gye tuteeka walagi eyo maaso g'emmotoka ng'olina woyisa akaseke ne kajja mpaka eno gy'otudde kati bamanya nti oli ku walagiwo tebamanya kati olwekyo abantu balina okwegendereza naye nebyo nabyo byaggwawo afande akagambo koolekera bannayuganda abo abatulaba Kisubi ekigambo kyendekera bannayuganda nti eddembe eddungi nnyo eriringa omubisi gw'enjuki Amerika yalifuna nga bamaze emyaka 3 okufuna eddembe eryo eriringa omubisi gw'enjuki naye n'okutuusa kati libakoseza ddala nnyo ate bubi n'amawanga amalala bwe gatyo naye na wano level gye tutwaliddeko ne banneiba baffe neno East Africa nze kankubuulire naye siitulangako bakulu kubagamba naye East Africa eno okwegatta kwayo bwe batunuulira Uganda abantu bintu bye bakola ne batunuulira n'ensi zaabwe ne bagamba abakulembeze abalala ne bagamba ekyo ekiri awo kijje na wano kubanga ojja kusanga ensi ezitwetoolodde eddembe lyaffe lisufu oba abantu tebakitegeera naye nze nkitegeera ate ndi muntu mukulu nkaga mu 7 saagala muntu aŋŋamba nti toyogera bw'otyo naye nkyogerera ddala nga ndowooza nti East Africa okwegatta tulina okulaba nti tufaananyanyamu ku mpisa tulina okulaba nti enjaga eno tugirwanyisa bwe tunaba tetugirwanyisizza ba neighbors batutya kubanga wano eringa yakkirizibwa nti ebeere ng'enywebwa ndowooza kubanga oluusi bakwata n'ekizibiti ogenda okutuuka oginoonya nga terabika nga yabuze omuntu bamutwala mu kooti nga teriiwo abakwata be babula nayo kati bambi tebanyiigira naye Kisubi eddembe lino si ddungi naye ate erimu bbi nnyo bannayuganda mbagaliza okubeera obulungi mbagaliza tusinkane mu life eya leya bwetukiyita mu Luswayiri ya bannayuganda naye lwakuba nti mu magye ekizibu ekiriyo nti bw'oba owummula Lt.Gen. ogenda nayo tebagikugjaako olina ne uniform z'osigaza era abantu tebanewala nga bandabye ekkololo bwe nabanga nina amaanyi oba ku mikolo gyonna nga njiyeemu uniform tebaga nti ate ono yavaamu lwaki akyambadde tusigala nakyo ebitibwa tusigala nabyo tugenda nabyo ne saluti ogenda nayo basigala baginkubira kamaanyi nnyakwe
afande nga tonasibulira ddala nzikiriza eggwanga terigenda kusubwa ng'owumudde kuba omanyi lwaki nkaleese n'okukaleeta mu kusiibula awo nti radiozi zonna tv zonna bwe zaalaba lisiti nga kuliko ne Lt.Gen.Nalweyiso nga mpulira nali nga mpulira ne Lt.Gen.Nalweyiso nedda tugenda basubwa ne basubwa ne Gen. Kayanja tugenda kubasubwa nnyo nedda kisubi buli kitandika kibaako ne president bwe yali alitayalinga twagezaako nnyo kirwanyisa nga tulaba tugenda kubeerawo tutyanga president Museveni awummudde naye n'okutuusa kati naffe abagenda okuwummula tugenda kusigala nga tuli b'amagye tugenda kusigala nga tuli nammwe tugenda kusigala nga omutwetaagira oluusi obusobozi buyinza otubula kubanga kati ntambulira mu UC naye kati nyinza kisubi ampita ku radio okuva emukono amafuta ekyo mpozi wenza ogaa nti mugenda tusoma naye yeffe ate tuli friendly tugenda kusigala nga tuli friendly naye abantu abamu bakufuula friendly nga balina kye banoonya abamu banoonya ekifaananyi nagenda nabbirako abantu nze mumanyi mwekubye ekifaananyi nze mumanyi nze nja okubatuusaayo ali ku lusegere bwakubira pulezidenti amufunirawo n'akulyako ssente nze tesisaba ssente saagala ssente era bino byatwala ku bantu nkankuweyo ssente saagala ssente tondeetera ttooke tondeetera nkoko nga mbadde nina kyenkoze naye wetuli kisubi tetulina gye tugenda tuli wano kujjako olumbe lwo terujja tusonyiwa kubanga kisubi ennyimba ziri obutatusonyiwa kubanga bw'obeera Lt.Gen. Nze nga senga w'amagye wabeerawo enjawulo wabeerawo oli n'akulaba na afande nakulabye totambula bulungi olabika olina ekizibu naye bw'ogendawo akabazikulu bayinza obutakulaba byengenda okusubwa institution y'amagye erina engeri gyetukwatamu nebawumbawumba netweraba nti tuli ba Luganda nze nabadde mbuya nensanga bannange betwali nabo nenkama n'okaawa bwe nabalabye owulira nga Oluganda lukomyewo ne tujjukira biri nakugamba nga nti ffe twali tetumanyi kisubi mukatuliki oba muprotestante twali tetumanyi oba kisubi musoga oba si musoga byonna twali tubimanyi ne mbajjukizamu ne ngamba nze nali manyi nti mama wasale ne Lwejema y'omu ng'era tetumanyi nakumanya nti Genosale muganda wa president wa kyama gundi waffe komanda mu nsiko twali tetubimanyi ebyo byonna kati wanosubwa bw'olaba n'okubira afande salutino wadde ni mukadde gwe nti bano bannaffe katugambe kati nga Gen. Mbaddi muto biki n'omukubira saluti olaba nga naye akuwa ekitiibwa abamu ogenda okulya akuyise maama mulala akuyise jjajja naye nga kati ebyo bibeera bikusuba awaka tolina ogenda bisanga tolina naye tujja kubeerayo era ngamba bannange tugendera gyo nabadde mbabuuza ne mbagamba naye mujjukire nga tuli musiko twali tugambye tujja kgenda tubeere ku kyalo kimu nga tuli eri naye bwe twatuuke buli omu ali wuwe kati ngamba kati bannange tuddemu tukole ekyo tugambe nti kati ffenna twesisinkana wano mufune akantu mukoleka gurupu kaffe akatali aka WhatsApp babayite baduuyi ate nze kuyinza owummula ate ne babayita baduuyi era nze omukuffe bw'avaamu n'agandi kati agenza kufuuka aduuyi wa president Museveni aba yetanga kuttirawo okwola olunaku kubanga oyo obwongo bwe aba abalidde mu lukwe obwongo bwe bulabika aba agenda kufuuka omulalu nate n'abantu kati kati webuuzeemu for me natandikira okujoyininga president Museveni kati ku 67 nti ngenzeeka nti kati bwe tunakuŋŋaana nti tukomawo kumutwalaganya misinde nziru kati ngazi abeera entaawo nziruke ntuuke ku luguudo olw'ejjinja kisubi
olutalo tebalukomandingira mu mmotoka nkalaba okujjako ez'ennaku zino naye kakati woba otandise oyite mu kibirabiraawo ndaba oba otandise bino ebya kubeera rebo nti ozze kulwanyisa President Museveni nerabya bamujjo nembabuuza ng'omanye tebamukuba nti simukubi nti kiki nti wanga nti nze sukaali abalala nti nze pressure kakati engeri gyetugenda okwekuŋŋaanya mbu tujja kuddusa ono akyakola ne press ups oyo aba yeetaaga n'omuwonya naye ate era nawulidde afaane nga bagamba nti ne bw'owummula basobola okuwa appointment noba nga olina wooli ng'okola emirimu gyo mannange eri appointment nga tejja kusoboka kati nze webanga nti bampadde obwaladisi ogenda okuddukira mu district ku by'amataka bino byona kowummule kampumulewewaawo atulabe mulungi naye ndi senior president's advisor banagamba nti ogira osigala ku ekyo nje kibeerako kubanga bamanya emmotoka weerera naye banaawe okutema emisinde gy'ettaka nti bano 2,000 bazigoba wano weewaawo tweyanzisa gatulabe omulungi tutingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba